balamusizzaako nnyo bannaffe abatulaba eyo ku Lasangeyo online TV amannya Kiyingi Duncan Kiwuuwa nga bulijjo tukomyewo n'omusomesa omukwenkufu mu lulimi Oluganda Musisi Sajjefula Nseregganyi kaawonawo wammwe Ssengule 222 owa Radio Sim. Bannalasangeyo weewaawo nze ng'omuntu mbadde mbabuzeeko naye omusomesa abadde abaweereza asigadde abaweereza emirimu egy'enjawulo ndowooza emirimu mugifuna. So omusomesa sooka weyanjweko eri Bannalasangeyo. Sebo weewaawo mu butuufu ekyo kyo ojje ku mutwe otadde ku kibegabega. Oyo ye mukulu wange Kiyingi Duncan Kiwuuwa nga bw'abanjulidde mbategeeza nange ndi kyaliro kya mmere bakyagalira mu ddiiro mutuule olukukuza mbugo oba akatundu biri mu kafaananyeeko alinda manjaaya kubanga munnange wannakakonge ayinza okulwawo bwe batuuka wano babeera bagenda kutemesa ettooka olukokola era bagenda kwekuukubya ng'ezzaana eddekere enju bagenda kwegiriisa ng'ekisudde entula bw'okisanga mu ttaka nga kya mugwagwa omukutu gwa lulimi lwabwe Luganda kale mwe beegiriisiza nabo tubaaniriza nga bw'abategeezeza abadde ababuzeeko n'empulubujju ng'akabajjo k'ekiwuubiro naye nga bwe bagamba nti ensima buliro omugole abulira mu kisenge naye alwaddaaki nalabikako eri abantu. Somesa tuyanze weewaawo munnamusaako eyo olulimi Oluganda olwaffe ddala. Weewaawo Bannalasangeyo nabo abagoberera ku mikutu egy'enjawulo nyongera okubategeeza omusomesa oyo yatuwandiikira ebitabo bino wammanga tulina dictionary Olulasangeyo omusomesa gye bayisizeemu dictionary yaffe eno. Weewaawo weebale nnyo Olulasangeyo ekitabo kino ye dictionary y'olulimi Oluganda nga mukulu wange babategeezezzaako. Dictionary kitegeeza mulimu ebigambo by'olulimi Oluganda olw'edda naye ate wano mu ngeri y'enjawulo binnyonnyoddwa nnyo ebisoko engero ebyafaayo obuwangwa bwonna buli muno n'obulombolombo bwa Buganda byonna biri muno n'ennono ezitali zimu mu Lulasangeyo. Dictionary yiyo ekigunda yakasiriivu kamu bwe kati kasiriivu kituufu bugagga bwa nsibo omuntu agula buguzi kitabo kino ng'ateekawo akabaana nga basoma nga bafuna ku bugagga obuli muno. Tulina ekitabo ky'Abassekabaka b'ensi Muwawa. Weebale nnyo Bassekabaka b'ensi Muwawa kino nakyo twakiwandiika tuyambeko abaana abaddako anaatuddira mu bigere okumanya nti no Buganda tetandikira ku kintu ng'abamu bwe balowooza. Buganda yava dda wabula kiri nti erinnya lyeyubula n'efuuka Buganda yali eyitibwa Muwawa. Kati ebyafaayo ebyo biri mu kitabo kino nga tenafuka Buganda teyalina bakabaka baagira mulanga nti yabalina kati baba yabalina ebyafaayo bibakwatako biriwa ani abiwandiiseeko ani atuta omutawaana ffe twatwala omutawaana tetubiwandiikako biri mu kino kya mitwalo 3. Weewaawo omusomesa tulina ekitabo ekirala eky'olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno Omutebi. Weewaawo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo ndowooza mukiraba kino kya mitwalo 3 kigenda kunnyonnyola olulimi Oluganda olw'omulembe Omutebi kubanga baalinga abantu beevulugunya nabagamba naye Olulasangeyo bwe tulugula mulimu Oluganda olw'edda ennyo ate olulimi olw'okungulungulu lwo temuluwandiika tetubawandiikirayo olulimi oluli emmere olw'okumpimpi kiri kino kya mitwalo 3. Tulina effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222. Weewaawo effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 kitabo kino nakyo kya mitwalo 3 kino kya bisoko byokka kinnyonnyola ebisoko okubigenda ebuziba mitwalo 3 ng'omuntu akikola ng'akyefunira. Ebitabo byaffe biwammanga waliwo n'ekibya ekijja omusomesa kyali mu kufumba ekiyitibwa enjogera n'engero z'Abaganda essaawa yonna kisosootola essaawa yonna era Katonda tusaba tukwatireko ekitabo ekyo kiggwe bulungi abantu bajja kukyagala kubanga kinnyonnyola engero ziri okuzigenda mu buziba ddala. Kakati mu kanyomero kaffe kano ak'enkulungo y'okumanya Bannalasangeyo n'abagoberera omusomesa ku mikutu gyonna egy'enjawulo Facebook, TikTok, YouTube mwenna abamugoberera ku mikutu egy'enjawulo waliwo akatabo zinunula olunaku abagoberera omusomesa abadde abayisizaamu olunaku olwaliro tugenda ku ssuula ey'omusanvu. Weewaawo essuula ey'omusanvu gye bayita Atanayitayi
era linnya lya lugero ne bw'olumala tewali buzibu kubanga bagamba atannayitaayita yatenda nnyina okukola ki okufumba agenda n'alya ku ya nnyina n'agamba bannange mama wange teri yamusinga kufumba bannange emmere gyafumba ewooma naye bw'ayitaayita n'asangako eri ewa maama w'abagundi ng'afumba nnyo kati kyekitabo kyaffe kino kinunula omunaku kati essuula eno y'omusanvu nga bw'obategeezezza twagala tugibasomere naye sooka obategeeze gibasubscribinge basheyalinge bakomentinge balayikinge omukutu bagukuze twetaaga bassebo ne banyabo mukuze omukutu guno gwetaaga mmwe naffe tubeetaaga nabasange nabo n'abapya tubeetaagira ddala okuleka n'okwongera okubajjukizaamu ak'ensuso waliwo akanyomero akakuta omugamba ennaku zino akanyomero kakuno kwe kwaffe wabula ate kabategeeza nyongera okubajjukiza mwenna abagoberera omusomesa temusuba olunaku lw'essande waliwo akanyomero kuno kwe kwaffe ku NTV kali wakati awo mawulire g'essaawa emu buli basande kakuta abantu omugamba buli basande era kakutte nnyo oluziiziiri kituufu nnyo nga babagambye kuno kwe kwaffe tulambululiramu ennono ez'ebintu ebyaffe ez'ebyalo ebyaki kwegamba tulaga byajja bitya okubeera nga bwe biri kati so netwogera nno ku byalo byokka tujja kuba bwe weekuumireko tujja kubawa bingi omuntu abeeyo nga tamanyi lwaki endagu bagidandagu naye ng'agirya lwaki ettooki baliyita ettooki naye ng'alirya limuwoomera mpozi tutambudde mukulu Kyagulanyi waali awo takubuzeewo waali awo atudde olukukuza mbugo atudde katundubiru akafaananyiza alinda manjaya atudde akasimula nsuwa kubanga bino byo abyagala nnyo bimunyumira ate awagira muwagizi kale naffe tumutumiddeko mu kanyomero kano abatumidde amiina tusumulule y'omusanvu kale kasooka mene tusumulule kantandikire awo mpozi mukulu wange bw'onaabaamu kyowulidde nga kizibu onookibuuza ekuba essuula eno mpanvuko kyamazima essuula eno bagiyita tonayita naye mpanvuko tusobola okugamba nti kati tugitememu ebitundu kuba bwe tusoma bwe tuti naffe tujja kuba tulaba wali eri nti dakiika kati zigenze nnyo tuteme tudde n'ekitundu oba ekyokumeka ekyokubiri kuba mpanvu kati tutandise bwe tuti atannayita obudde bwali ttumbi ng'omwezi gwesammula nnyo era nga gukubye ettumba n'abantu bonna amatu nga bamalidde wansi ne twesoobolola mpola mpola okuva mu maka ga kitange ayitibwa Kijjo ng'awo nno munnange twagira taliiwo twagenda n'entanda n'ebintu ebirala ebitonotono ebyatuteekerwateekerwa Nassaza ne Koomunaku kati bwe twafuluma wabweru Koomunaku n'agamba nti siba mukazi nange nandigenze nammwe olwo amaziga ne gakka ne mukwata ne muwowootera era n'okumusiisiitira ne mumusiisiitira nga mmaze okumusuubiza nti bulijjo taatuvenga mu mwoyo era nga bwe tutalirema kuddayo okumugoberera kwe kumunona nti wadde baali bagenda bamusuubiza nti takaaba nnyo abakaabira kuba bamulekawo naye bajja kukola ki kakati musomesa ekigambo omwezi okwesammula kwekwake nnyo nti ne bwe libanga mutudde mu lujja okwenzikiza buli muntu baba mulaba n'owekiwala bamulengera kati guba gwesammula era kyekimu nekiri okukuba ettumba nga gukubya ettumba nti gwali gweyasiza nnyo nga gwaka nnyo wekibayita omwezi okukuba ettumba kakati munnange oli baleka amaziga gakola ki gakka gakulukuta nemukwata nemuwowootera nemusisiitira nga maze okumusuubiza nti bulijjo taatuvenga ku mwoyo era nga bwe tutalirema kuddayo kumugoberera nga tufunye obubudamo kuba gye baali balaga baali tebamanyiiyo jjukira ne tumusiibula ne tutambula bwe tutyo nga tugenda twerimbika oba nga twerimba mu bisiikirize kubanga twatya okweramba olujja nti si kulwa ng'ate waliwo omuntu afulumyeko ebweru n'atulaba Koomunaku yasigala ayimiridde awo ng'atutunuulidde nze nakyuka enfunda nga nnya nga sinnabulirayo
nga ndaba tannavaawo. Twasooka okutambula nga tukwata ekkubo eryalaga ng'eyo ebuvanjuba nga tulekera ddala obubonero obw'enkukunala okulaga nga tukutte ludda olwo, so nga ate twayagala kuwubyawubya muntu yenna ng'abadde agezaako okutuwondera. Kwegamba entambula eyo ndowooza ogitegeera. Entambula eyo y'ey'okubeera nga kwegamba batambula beerimba badde erwe bati. Kati obaolya nti bayinza okubaawo abagoberera alowooze nti bakutte eno so nga bo bakutewa babuzeebuze. Kale kye baakola ekyo okwewuubya omuntu yenna ng'abadde agezaako okubawondera. Nga tumaze okutambulako ebbanga ne tuyita mu bukubo obw'amakutu bwe muyita bupanya. Oyinza n'okubuyita obw'obuwunjuwunju. Nga tuyita mu bukutu obw'amakutu oba obw'obuwunjuwunju. Bwe bukubo bupanya. Bwe tutyo nno munnange ne tugguka mu kkubo eryalaganga mu nsi ya Kabaka Bazisomba eyali mu bugwanjuba bwa Tigati. Era nga tugenda tuddiza ddala obuufu bwaffe bwonna bwe twagguka bwe tutyo mu kkubo eryo. Ekkubo lye twaggukamu lyekkubo lyaffe lye twali tumanyi ate tetwerayirira. Agamba nti ne tugguka mu kkubo lyaffe ne twerayirira obutaddayo Tigati. Tugamba bwe baatuka mu kkubo lye bamanyi ne bagamba kati tumaze kati wano tumaze tetujja kuddayo. Jukira eri bali babonyaabonye okukamala nga tebayinza kuddayo Tigati. Tetuddayo Tigati. Naga nti tetuddayo Tigati nga tuli balamu nti singa batuwondera ne batuggukako waakiri okufa nga twerwanako okusinga okuzzibwayo. Nze nno ku lwange nga sitya kuddayo naye ku lwa mikolo nga siyinza kubanga mu butuufu nga tebayinza kumukwatako bwala bati ng'abadde abula ate n'abeera omulamu. Wegambe Tigati yo waliyo ki Tigati eyo? Andi kati baatya mbu singa ekisooka ono mikolo gwe yali naye yali mwana muddu nga mufune bufunyi bamuleeta. Kati nga singa wabaawo abagondera n'abakwata n'abazzaayo tebalina kuddayo, balinga abasimatuse mu mannyo ga ggoonya. Kati atunnyonnyola ekitundu ky'ensi kino kyali kya ntentezi ez'enkoola n'amalungu. Kakati ebitundu ebimu twaggukanga mu bisinde by'ensolo ebikuukuutivu ebyenkalakkalira ate oluusi ne tuzigwako tuti nga ziyita oba nga zaakayita. Obudde bwe bwatuuka eyo mu makola g'ebyeggulo ku lunaku olwasooka ne tukyama ku mabbali g'ekkubo awaali akati akaayawula obulungi amakabi gaako amangi ne tutindira obulungi ddala amatabi n'ebibowabowa ngeri y'akadyeri. Akadyeri kano bafunanga engeri y'ebintu ebiringa emiguwaguwa byebibowabowa byayogeddeko ne basiba ku matabi g'emiti bwe bati basule omwo waggulu ng'ebinyonyi. Ensi jjukira ey'edda yabanga ya bibira. Tewaliwo mijiini gino loogi zino mu luzungu loogi tugiyita mu Luganda omujiini ye loogi oba ekifo awokusula ezaali teziriiwo nga bibira. Kati bagguka ku kati akalina amatabi agaayawula obulungi nga basobola okukola akadyeri kali kenkunnyonnyoddeko. Oluusi oyinza ogiyita ennyonjo. Era agamba nti mu nnyonjo yaffe eyo mwe twasula si bwe tugambye. Bwe twamala okunaabako mu kagga okwegobako akagwigiri ke kasu ne tusumulula entanda yaffe eyaliko gonja yali omwengevu omufumbe omukaze obulungi amagi ag'empogola nago bagabasibira n'ebikongo. Kyagulanyi wali olidde ku bikongo? Temanyi. Obiwulirangako naye nga waliwo enjogera egamba mbu kikongo nanta kugwa nnoga. Omuntu nga muzibu nga mukalubo oyo mugende empola oyo kikongo nanta kubwa nnoga. Anti ekikongo kikaluba nnyo. Olaba akakupa kakaluba naye ekikongo kikaluba. Ekikongo ngono kirya bakifumbira essaawa 10 era kikongo. Era omugenyi bw'akyala bamujjako n'enjogera nti gwe tuulanga omugenyi alinda ebikongo kubanga kati ajja kubirinda babifume nga tebijja. Kati bw'atyo bw'agamba nti olwo amatama ne gatandika okufunya ebikonde kisooka kitegeeza kulya.
okulya okwo kwali kwakiyita mu lujja ddala era nga kuwedde ne tukuma engeri y'ebyoto okwetolooza omuti tulyoke tukangise ensolo anti eno yembeera abantu bedda gye bakolanga jjukira nagambye byabanga bibira kati nga bwe batuuka mu mbeera eyo balina okukuma ebyoto ensolo mpologoma ngo zaabanga nnyingi zireme kujja kubasemberera nga tulinnya waggulu mu nnyonjo yaffe nga tugaŋŋalama twagaŋŋalama omwo obudde ekkejenge kinga bukya bwakya bali eyo ekiro mu ttumbi twalaba akasolo nga kali awo ku kyoto omwali amaku ga nammogge nga gateta nga nako kali awo koota omuliro naye obunyonyi okugenda okulegesa nga kamazeemu dda omusulo kano nako kabajooga kajja ku muliro gwabwe ne kagwota bali eri bakalengera naye bwagenda okutya ku makya nga kagenze obunyonyi obukaabira awo busooka ku makya awo era ntoozi owulire enjogera yazuukuse mu bunyonyi embeera eyo etera nnyo okubeera ku bantu abatayagala kusasula mabanja azuukuka mu bunyonyi bagenda okujja okukongola kyamukulule nga yataliimu yayiseemu dda okozeseza enjogera ennungi ennaku zino bakuyita kuyitamu yayiseemu dda naye buli muntu akolerera kuyitamu ffenna twagala tuyitemu nammwe mutusubscribinge musheyalinge ennyo naffe tuyitemu kale nno embeera eyo mbu kagenda kimpowooze nga bwe kajja kubanga enzija yaako nayo tebagimanya balabirawo nga kali ku muliro koota enjuba okugenda okuvaayo nga twayambalaganye edda n'olugendo lwaffe anti bagamba konooweeka tokalinda kati ono omwandisi teyalumalaayo naye Kyagulanyi alumanyi tokalinda kukola ki kusaabala ttaka tokalinda kusaabala ttaka kituufu mukulu oyo mu ngero mutye wa bulijjo wadde omuyita lugwe lusiibwamu tajigirwa mu inoga ya ttooke obudde buba bukaze bulungi ne tusanga ensolo bbiri nga zibwamye nga zitunuulira ekinnya enkakaba naye kutunula enkakaba nga tojjaayo maaso enkakaba mpozi zaali ziteega namulimi kati namulimi ono nako kasolo kano kakuza nnyo enjala era ziba mpanvu yakivola bano abakazi abeetekako ebyala ku njala zaabwe ntera kubayita bannamulimi kwava erinnya olina ebyala biringa ebya nnamulimi wekwava enjogera eyo Kyagulanyi gyaleese nti alina ebyala biringa ebya nnamulimi ekyo baddange tuli ku kyoto ate ako nkagadde Kyagulanyi kaleese kubanga waliwo nenjogera egamba nti leero luno nnamulimi akutuse ekyala eyo ngeri yakwewerera gamba nti Arsenal ekwataganye ne Man U namulimi akutuse ekyala nkale bagamba nti emu yali efaanana ng'embwa endala ng'obulago bwayo bwonna busakaatidde ebijwenge ebyakunukkira bwe zaatuwulira ne zimaguka ne ziyimirira naye ne zirabika nga ziringa ezaawanamiramu ne zitutunuulira nga naffe tuyimiridde buyinja tetwenyenya emu ku zo teyalwisa neefugulamu naye bwe zaalaba nga ku ffembi tekuliiko n'omu ayagala kwegerana nazo mu lyanyi ne zitutunuulira ekikijjama ne zikunnumba ne zigenda naffe ne tussa obolokoka ne tutambula ze namanya luvannyuma ng'ensolo ezo zombi ze twasanga zaali mpologoma kitegeeza yali talabanga ku mpologoma ono omunyumya twatambulira ennaku 5 namba nga tetulabye ku muntu yenna wadde ennyumba kale tebereza ensi ey'edda nga yaba bibira byokka era kyebulaba empologoma baazisanganga wadde ennyumba ennaku 5 batambula basiirama ng'olwo emmere yaffe etandise okukeewa emmere gye babasibire etandise okubaggwako era nga n'oluyala lutandise okutusakatta nga tuli mu mbeera eyo ku lunaku olw'omukaaga mu ttuntu wakati twali tuyita ku lwazi nga tukutte akakubo ke twalowooza tikajja kututuusa ku luzzi ne tugwa ku mwana muwala anaaba naye ng'olowooza ali muntu gwali musaamu baatuuka ku luzzi ne balengera mwana muwala anaaba kati nno gamba munno nti endiira ekuze eba ekuze bugenda kubeefuka tubaddewa ku muwala anaaba
wawano yali mu myufu nga tungulu Masebo. ng'alina enviiri mpanvu ate nga zibunduse. Omanyi ono omunyumya mwagalanya akusiigira ekifaananyi olabira ddala omuntu gye twafuluma gye yali akubye amabega kitegeeza nti bo baava tuli wano kati bo baavanga eri gye yali akubye amabega gye baava bo gye yali ate akubye amabega. Bwe yamala okunaaba n'atuula ku lwazi n'alannama n'atandika okwesiimuula. Bwe yamala okwesiimuula ate n'ayimuka. Mu kiseera ekyo Mikolo n'agamba nti omuwala n'akyuka n'atutunuulira ulira obunkenke naye okugenda okutemya n'okuzibula ng'awulidde ku lwazi olwo. Twabagambye endiira ekuze kutamba amagero nga tadde emindi ku mumwa. Mpozi gwali musambwa gwa mu kitundu ekyo naye owa gwalungiwa yaguwaana gwalungiwa. Era ng'emisambwa bwe gyabanga emboozi z'emisambwa zo zijogerako nti gyabanga mirungi. Awo munnange twavaawo nga tutidde nnyo kitalo butalo ne tugenda nga tuseegera mpola. Olunaku olwo twasula njala ng'emmere gye twali tusigaza tugikasuse ku lwazi omusambwa we gwabulira. Tuba tutambuddeko akaseera ekkubo ne litubula. Ekkubo lyababula ne tutaataaganira tutyo ne tubulubuuta tutyo ne tukamala. Ate bye twaguyikirizanga bye twalyanga zijjukira olunaku olumu lwe twasiibirira era ne tusulirira akakwanso n'enkenene. Olulala ne tusiibirira akakwale. Obukwale wabulyako kati nno baakagwako engeri ekyali kibira kisiko baakagwako ne bakasiibirira ne tusiibirira akakwale. Ate ne tusulirira ebitaaguju. Bimanyi kati ebitaaguju ennyama gye musanga ku nsiko ng'ensolo zaagiriddeko ne zireka awo. Kati teebereza okulya ekitaaguju nga toluusi totegedde na kiki kyolidde. Zaalidde ne zirya ne zireka awo ebitundutundu nnyama. Bwe batyo mbu twasiibirira ate ne tusulirira ebitaaguju bye twalonda ng'empologoma zimaze okweggwera. Ku lunaku olw'ekkumi ne tugguka ku kkubo lyaffe. Wamma ggwe ne tulyoka tusekera mu kikonde naye tuba twakalisirikamu bwe tuti ne tusisinkana n'omusajja nga naye alaga eri mu maaso gye tulaga. Ye teyatuwuuna so naffe tetwamunyega. Yatambula ng'anyaamuuka bunyaamuusi era ng'alabika yali aliko omulangira Ssegamwenge ekitegeeza yali atamidde. Olwo ye yali atukulembedde ng'agenda. Bwe twatuuka mu kagga ye n'asigala ng'anaaba ebigere ffe ne tumuyisa ne tugenda mu maaso. Tuba tumalako tutya olubirabira ne tulaba embogo bbiri zikabedwa. Ezo zikabedwa nga zigalamidde awo mu kisiikirize ky'omuntu zitunudde eri. Mikolo n'ambuuza kye tunaakola okuziyitako ne kimbula. Tuba tuli awo tutongojjedde. Nenzijukira omusajja omu bye yambuulira ku nsolo ez'omu nsiko. Yagamba nti bwe ziba tezinnakulaba gwe n'oziraba ky'okola kwe kuwa amatuka n'oziwewenyulamu obuswanyu. Bwe zisituka wansi zonna zidduma buddumi kuba tezimanya kiriwo. Naffe bwetyo bwe twakola twawa amatuka bunnambiro we twali akataayi okugenda okusala olujja nga tuli bukwata. Mikolo emu yiyo agiriddemu obutinga bubiri nange eyange njitimpuddemu ekitittiriri. Okuwawa mukka wansi awo zatulagamikira ng'enseko zitta. Mu kaseera ako omusajja we yatuyitirako oli nga zitukunya enseko naye bwe waayitawo akaseera naffe ne tumugwa mu buufu baama ne bamusanga omutamivu waabwe. Kale tuba tumusemberera ne tumulengera nga alinga alina kye yeekengera ne tuyimirira. Twagenda okulaba ng'agalamira. Tuba tukyasamaaliridde nga teriri busa nga mu maaso gye twali tulaga effulumya y'embogo eyakula neewola neegangayira anti amayembe gonna nga gagisibaganye. Naffe ne tugalamira ne tulambaala ng'abafudde. Twalowoozanga nti waliwo embogo emu kazzi ng'ate ziri bbiri
bwe zalaba nga tezitulaba ne zijja nga zitunoonya bwe zatugukako ne zituwunyawunyako anti baali balambadde kulambala kwefuula nti ofudde ne zijja ne zituwunyawunyako ate ne zidda awo ku bbali emboga erina nnyo omuzoogo ne zibwama awo ku bbali ne zigalamirira ddala ne zituteega. Omusajja yalaba akanyego kalamuddwa akasiriikirira okumala akaseera n'ayimusa ku mutwe alabe oba nga wonna kiri mulaala. Aba atuula kazinga emboga eri awo obwedda egamuyegese oli gwe baali bagira ogoberera omutegedde ng'egamuyegese yo kwe kunaawuka eri ng'enjuki n'emutunga ejjembe mu mbiriizi n'emusitula n'emusinsimulira mu bbanga eyo n'emutujja ennume y'ekigo n'evumiramu omulundi gumu n'emulinnyirira tepondooka nga tennakutta n'emulinnyirira. Kitawe yakabamu omulundi gumu gwokka nga lumalamu amazzi naye yafiira mu bulumi obutayogerekeka. Kakati essuula eno nga bw'eri mpanvu tusaba batukkirize tuteme olaba otya oba tumaleeyo wano tumaleeyo wano tukome mu kitundu ekyokubiri kituufu kubanga tulinayo wano ne wano naye tuteme kale tutemedde awo ogwamwe gwa kutugoberera mutulinde mu kitundu ekyokubiri tukomawo.